abantu nga bali bwe bati ekibuga kiweddeyo kibuga kyeno n'ekyeno beggase baagala kusiyaga abantu ababiri which means ab'okusiyaga baali baweddeyo mwalimu abasaddaaka bannaabwe mulimu abairasi nga bino byowulya bino ebya Brian yani ebya White yani Brian owuli abantu ne besaddaaka bantu basalamulira naawe ngebaye amasanyu gasukirira ne balowooza ebintu nga balowooza n'ebintu ebitasoboka kati muganda wange gw'oli eyo oli mu kisiyaga mukwano nkusekeredde nnyo kubanga omusajja ayokya ekibuga Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ekirabo ky'obulamu kye kisinga byonna. Bw'obanga okyali mulamu tik teweevuma nsi bw'obanga okyali mulamu kubanga bingi ebisobola okukyuka. Togwamu maanyi olw'aba bakudaalira era towulira nsaalwa olw'ebyo by'otayina. Kiba kirungi nnyo okwekuuma n'ababiina olwo nno naawe ofuna amagezi agabifuna. Tosobola kuba n'antamigwa kazinga nga gw'oliko omu akabi bwe kalijja olwo ne tubali bakutaasa ojja kusaanawo omulundi gumu naye obule kuŋŋaanya ne mwekolamu ekikoosi bwe muba abiri asatu ana nga mwenna muli akabi bwe kalumbako omu abalala bataasa omulala. So yagaliza ofunayo akalungi tegeezaako munno wookajje olwo nno ekyo no bakiyita kwezimba ku kakomera. Akabi bwe kalijja ojja kuba newoddukira nga wangi okusinga ggwe okumanya wookijje n'osirika banno bono n'obakuumira mu bwavu. Akabi bwe kali kulumbagana bw'oli baddukamu okukutaasa bajja kuba baagala naye nga tebayina omusango gujja kukusinga era tujja kukusalira. Amanya mampita remaster wa mitani club onkwemu alive kwendi The Bongo Charity Foundation yentuma wano village basket kwa ekintu kyonna kyoga nti nedda bwe nkiwa Katonda wange nsigeno bwe njiwa Katonda wange ejja mukola bulungi ekikyenkanika. Osolo gireeta n'ogisula mu kisero kyaffe. Oyina suuka bulangiti ngatto menye kindeke kabinika kidomola kitanda firiji ekintu kyonna ekisobola okuyambako obulamu bw'omuntu okutambula. Bannaffe bangi nnyo gwe kirabanga ekitakola mugaso oba ekirina mugaso bobo okibawa oba okyusiza bulamu bwabwe. Tukwatireko bannaffe batandike obulamu butambule olwo nno Katonda naffe ajja tuwa omukisa. Gwe ayina essaati lowooza ku banna abatayina masaati ayina engatte 10 lowooza ku banna abatayina ngatta abatambuza ebigere okwateko engatte emu ogiteeke mu kisero kino olwo nno ffe tugende gye bali tubayambe. Katonda ajja tuwa omukisa era ajja kuwanvuya ennaku zaffe bwe tulivaawo ali blessing abaana baffe era alibalaga akalungi ng'ayita mu mwoyo mutuufu ke twakola nga tukyali balamu. Alibasitula era baliganja olw'ebirungi bye tukoze. Situka olwaleero beeko n'obulamu bw'omuntu bw'okyusa ku 0700 346827 ku 0700 346827 kuba otukubira tukutuukeko wooli oba tufune engeri gye twefunamu. Weewaawo omukulu. Yes. Pastor wanje mwana wa Katonda wendi wano obulamu bulungi sebo embeera simbi sanso okulaba nawe sanso okusanga olunaku olwaleero kwemwalo live webale kubuulira njiri tubuulira njiri kisa kya Mukama kyokka kye kitubezaawo ne tubuulira enjiri Mukama Katonda n'akola. Webale tabaala tutabadde nnyo naye twakatoolera omuso gaakuba nti twakatoolera twakatandika bali manyi twakatuula
twakatolera twakatandika we have just started mu luzungu mukama yebazibwe ono muweerezaawo omuyimbi wa gospel Bright Gowa Maleta Apostle. I'm a gospel minister. Nva ku Kingdom Church eri wano Machindi Lukule nga ndi wansi wa Bishop Michael Mas nga is my senior pastor. Abantu bagambe YouTube channel bagikyalire. Nina YouTube channel yange leta Bright Gowa Maleto, Bright Gowa Maleto, BRIGHT, Bright Gowa GOA, Gowa then Maleto MALETO, Bright Gowa Maleto. Abantu bakukyalire ko. Mulabeyo ko tulina music omupya gwe twatadde. Fe twasazeewo okubuulira njiri oluyimba baluyita twasalawo kati tubanga twasalawo okubuulira mukama okubuulira enjiri eri abantu ba mukama twasazeewo twasimbudde twasalawo mwesiga tusinza mukama yeka gyotuweddembe twasalawo mwesiga atalina mukama kyovolaba nga abulwa eddembe kituufu atalina mukama tabanadde ono mukama w'ekisa buli kimu kyenjagala kinkoledde nze nasalawo mwesiga kyova olaba obulamu buteredde mukumusinza siraga nzikiza kyova olaba ebyanga nyanukudde kamusinze pitibwe mulalu kasita ebyanga ebyo birabiramu mukama ntendereza kululwo ntendereza aleluya mukama ntendereza twasalawo mwesiga tusinza mukama yeka gyotuweddembe twasalawo mwesiga yeye atalina mukama kyovolaba nga obulwa eddembe leero tuze kwogera kwabo abatalina ddembe mukama babulwa eddembe naye ekintu kyangu nnyo kwesiga mukama yeka buli yasalawo okwesiga mukama big up limbo tetuna balikola video era mpita buli muntu yena ali eyo nga buno obaka betugenda okwogerako ng'obulabamu ekinusi for the love of gospel industry netaga kola video waliwo abantu abali eyo nga bandyagadde okubuulira enjiri n'okumunyisa ekigambo kya Kristo nga muyita mu supporting abayimbi ba gospel n'abasajja ba Katonda n'abaana ba Katonda n'abakyala ba Katonda osologa nti nedda enjiri oluyimba luno kantuteeko video enjiri ebune interview eno njiweereza Nalongo Vicky naye muyimbi wa gospel mukukutivu ate akolera ddala omulimu guno gwe tukola ku Labonye Charity Foundation yenno akolera mbaana abanywa ebiragalalagala okubawa essuubi eppya abatuukirira n'abalaga nti nedda okwebika enjaga okugirya n'oginywa si kyekisembayo waliyo obulamu emabega w'olutimbe singa basala olutimbe olubali mu maaso bakyasobola ddala ofuna obulamu obupya era abategeeza nti mu kusenga mukama mwe muli eddembe oluyimba olumukwatirako nno ddala oyo bamuyitaani Nalongo Vicky nduweerezaako n'omulala muyita Mamijende Chefu oyo naye ndumuweereza kubanga naye ayambye gospel industry tewali muyimbi munene gwatawadde ku gwatawadde ku ebyo sisachulasi gospel so we love you so much but right now we are fundraising the money of this song omulogo tetunabaamu kulukola video tutadde n'oluyimba olupya ffe twagamba tugenda kuta atulinayo n'oluyimba olulala ne bayita onyonyogera ndisabuti yotikomi onanicekeeca bulira enjiri ng'oyita mu kuyimirira n'empagi z'abali ku ground bagambe nze yayimba njiri nze mbulira njiri nze mbulira njiri ndeka nze mbulira njiri wamabulire njiri okisaasanya kigambo kye kuteeka Katonda waffe awo waasaana kuyooyootawo kwegamba n'omwana waffe asangewo nga waweesa ekitiibwa weewaawo ebikolwa bya Lucifer bibunye buli wamu Sitaani ayongerera ddala okulaga eryanyi naye twongera okuyita wano okumuwoni nga ntajja kusobola bw'aba abadde alina ekirowoozo ekigamba nti atumezze tannaba natutuuka kuwaddira muka inchi kubanga abasajja ba Katonda n'abaana ba Katonda abakyala ba Katonda bakyali bangi nnyo abakyayimuka era bakyayimukira ddala mu kawaliro ke kamu gwe abadde awulira omuze gw'ebisiyaga abadde awulira obukaba okwemolera omusajja neemolera ku musajja munne omukazi neemolera ku mukazi munne obadde obiwulira tomanyi history waabyo tomanyi Katonda yabikyawa atya tomanyi byatandikirawa tomanyi naki kyabireeta sembera oleka tubimenye otegere nti omuze guno si mupya naye ate Katonda yagunyigira nnyo okusinga emize emirala era kiki kino kye yagukola pastor yes nze ndi apostle
ndi mutume mwa mundongo ya kuyimba ate ne mu kigambo omuzimu gw'okusiyaga okwemolera emibiri gya Katonda ekifaananyi kyo kifa ebyo tegutandise kati. Tusumbe omwana wange ali yampuliriza era ndaba katusabe. Mukama tukwebaza ku lw'akaseera kano nga tugenda okwogera ebigambo eby'amagezi era ebikulu ebiva gy'oli Mukama. Tukusaba ojje otuwe amagezi oyongere okutulambulukulira Mukama Katonda nga Yesu okutubikulira ebigambo by'obuziba jangu otwegatteko bye tugenda okwogera si byaffe bibyo Mukama Katonda nga Yesu. Tukusaba ne Labongo Foundation Mukama oyongere ogigabira sente abaana basome abaana bali bebake bulungi bambale. Tukwebaza Mukama nti foundation zonna ziri mu butundu bw'ensi yonna. Bless them in the name of Jesus Christ. Mukama tusaba buli kisimwoyo mubi oguli mu Uganda oguli ebisiyaga ogw'okwemoolamola lesbian tubisazaamu mu linnya erya Yesu. Mukama twist this video ebeeko ne gwetaasa ebeereko ne gwetangira mu linnya erya Yesu Taata Mukama. Taata tukwebaza ku lw'omusajja ono ankyazizza omuwa omukisa mu linnya erya Yesu Kristo. Amen. Tutandika watisa right now soko bagamba nti tulina okusooka okweyisa obulungi. Edda wali awaliwo omulembe oguli ogutali gwaffe guno gwe tuliko twogera ku mulembe gwa Ibrahim ogwa Isaka ne Jacob naye tukatwogere ku mulembe gwa Ibrahim. Ibrahimu yali musajja owa Katonda nga atya Katonda era okumanya atya Katonda awo musajja oyo buli wosaba n'otagamba ko nti Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Jacob oba oli mubi oba oli mulimba Mukama yamublessinga namufuula jjajja w'abayigirizwa bonna namufuula buli ddiini lyonna limumanyi okiwulira naye nga kiva ku kyebyo nakutegeera Katonda. Oba ngompise wano ngambye eti ng'ebisiyaga bisusse toyagala kuddamu obiwulirako byaliwo okuva dda ku mulembe gwa Sodomu ne Gomora. Ibrahimu wetutandika mu 18 mu Genesis 18 okutandikirawo Genesis 18 yenna obanga omusomye wano yetandika de n'olyoka otuuke ku kino eri ku Genesis 19 24 okutwa ku 26 Mukama ng'azikiriza ekibuga. Naye right now so kugamba wano nti tulina Ibrahimu yali alina waali nga mu muti nga ina waali Ibrahimu nga nalaba abasajja nga bajja. Abasajja abo baali busooka baali batya babiri bagenda olaba n'omulala abegasa nga bali batya basatu. Ibrahimu n'avaayo katubisome wantuli mu 18 ntandise ku lwokubiri. He looked up and saw 3 men standing there. As soon as he saw them, he ran out to meet them, bowing down with his face touching the ground. Owulya nti gwe yabalaba yadduka nnyo mangu gye bali n'afukamira wansi n'amavivi ge n'avuunama n'omutwe n'agamba nsanyusa okubalaba abasajja ba Mukama mbasaba mujje mbakyazeeko. Ama nti temugenda wano wetujja wano kunakano wano olwokuna n'abagamba let me bring some water for you to wash your feet. You can rest here beneath this tree. Nabagamba kamubeere mu muti muno kambaleetereyo ekyokunywa. Kyengezaawo okuleeta nti obuntu bulamu bwavaawo ennaku zino. Saa zino omuntu metandika olaba tosobola kufuluma geeti eno n'olaba omuntu wabwera n'omugamba nti nga bava eri bwe naye abo lwaki tebajjako waka ewange. Naye musajja watu yabalaba n'abasanyukira nnyo n'agamba mujje wano kambaleeteyo ku lwendo lw'okola ki olw'amazzi munyweko. Abasajja nabo ne batuula. Okimanyi nti mu kwanyiriza bamalayika abo omusajja oyo kwakyusibwa ebibye mu kaseera ako baali bamuyita Abula nga tebamuyita Ibrahimu. Sala nga bamuyita Salaayi. Yali amanyi nti bamalayika? Naye takimanyi nti bayanyiriza bamalayika. Abasajja abo ne batuula bulungi
tugenda ku lw'omukaaga. Abraham hurried into the tent and said to Sarah, quick, take a sack of your best flour and bake some bread. N'agamba Sarah n'abayigirizwa be bonna n'abagamba mwanguye muleete emigaati mukole engano. Olw'abasajja bano abakoze eki abaze wano sigenda kulwawo nnyo. Abasajja bano olwamala okulya nga balidde bulungi nnyo bakuse, abasajja ne batandika olagula eri obulamu bwa Ibrahimu. We bamubuulira nti tugenda kuzikiriza ekibuga. Wegenda mu maaso Genesis 18 ogitandike weeva ze ndi kugiyitamu bakuba obudde ongambye tolina. Okiwulya muganda kati mbuseemu wano ku lw'ekumi and the Lord said to himself, I will not hide from Abraham what I'm going to do. Sijja kubeera nga nkweka Ibrahimu ku kino kye ngenda okola kubanga mpadde omukisa antutteko mu nnyumba ye. Tuli ku 17 owulya bulungi and 18 his descendant will become a great and mighty nation, and through him I will bless all the nations. Nti abantu bonna bamugoberera n'ava mu ntumbu ezo n'abavaawa bonna bajja kuweebwa omukisa okubanga Ibrahimu abanyiriza mu maka gaabwe. Mu kibuga kyonna Ibrahimu yalimu omuntu omutuukirivu. That's why bamalayika bamutuukirira ne bajjanga abagenyi. Okimanyi nti edda nti we wali ng'obeera mu kyalo fe abantu bayitanga ne ku kkubo n'atuka gyebale jangu tulye jangu ng'omuntu ayaaya n'omuntu ofuna ku lwendo lw'amazzi g'omu nsuwa ewammwe mwali obagwa kulya mu kibuga. Ne mu kibuga mu 2000 awo ebyo 6 awo watu 29 awo nga ffe tukyali baana bato myaka 79 owulya abantu baabawanga ebyokulya. Kati ensi gyegenze ng'ekula ng'etabuka wano bwe wati ebintu ne bikola bitya ne bindoneka ne bikyuka. Ibrahimu yakyaza abagenyi bano mu nnyumba ne bamugamba nti mukazi we agenda kuzaala omwana oyo gwagenda okuzaala bagenda kumuyita Isaac. Koli n'amugamba nina omwana gwe nina owa Hagayi gwe namuzaalamu omuzaana. N'agamba oyo nedda era n'amulagira bamugobe waka. N'amugamba naye ajja amufuula eggwanga ery'abaprincess 12. N'amugamba alina gy'agenda naye ono omwana gw'ogenda ozaala yagenda okuba omusika wange gwe bayita Isaac mukyala we gw'agenda okuzaala. Saala yali ku myaka 9 okugenda ozaala oyo omwana wiki bamusanga nga ali ku myaka 89. Okitegeera bulungi. Then Isaac oyo gundi Ibrahimu yalina emyaka 99 by that time naye kugenda ozaala Ibrahimu nga alina emyaka 10. Okiwulya bulungi taata. Kati wetugenda ne tukira ano wansi Ibrahimu olubamba amaze okola bali obulungi batandise olagula we waavu endagirira nti nabbi waakuta obulungi akola ki alagula ebitakola ki ebitasoboka. Kwolwo n'agamba Saala neyeesikira n'agamba Saala neyeesikira nze nzaala omwana nze afaanana bweti ku bukadde buno. N'amugamba ye ogenda kuzaala omwana. Okiwulya bulungi bakya Saala n'azaala omwana. Ibrahimu ne bamubuulira amazima amatuufu mbyo bino byombi nyumya mbuuka mu buusi gogenda okwesomera. Tuli mu Genesis 18 yonna. Mukama yeebazibwe. Wano we tubanga tutunuulira obyawandiikwa wano bye tulina right now. Katonda yayagalanga nnyo abantu be. Wayagala abantu be era abantu baabonabona yabasindikiranga ababaka bamalayika n'abasindikanga ne batuusanga obubaka. Kati awo tubadde ku gundi tubadde ku lunyiriri olugamba nti olutandise kati 19 gye tukoze eki gye tutandise. Bamalayika bano nga balese Ibrahimu ne bayolekera olwo Sodoma and Gomora bamaze omulagulako ne bagamba naye kino kyetugenda okola tetusobola kugenda nga tetukigambya ani Ibrahimu olw'omukwano gwe yabalaga. Kati njagala okulaga ano ekisa ne Matthew
Lut kyeyakola kye kimu ekyo. Kati wano mu kutandika bagamba nti when the two angels came to Sodom that evening, Lut was sitting at the city gate. As soon as he saw them, he got up and went to meet them. He bowed down before them. Nga Ibrahimu kyeyakola wejabalaba nga bazze yalaba abasajja ekibuga kyali ky'abasiyazi. Abasiyazi nga bangi nnyo. Omanyi wotuuka ekiseera n'ogamba nti bannayi bano abantu ng'abaze nga bwe baani abo n'obeeyuna. For example, twali nga ku ssomero nga we baleeta abaana abapya nga mwe muli ku ssomero babanyongo babaleese senior 6 senior 1 abitwayitanga abanyongo baba bakoze ki babaleese. Abavubuka abalingamu abalungi abalabikanga obulungi nga ggoobazi nga tugamba baleeta abawala abalungi ogamba oyo wange nina okumukolako omukwano. Abavubuka abajja anogamba oyo ajja kuba mukwano gwe. Osize emmotoka zebalayo mu parking nga bajja nazo. Olina gamba oyo mukwano gwange bwetyo batandikanga okukola omukwano. Lut yali ku gate mulyango gw'ekibuga n'alengera abasajja nga bakola ki n'atuuza amaaso ge n'akka wansi n'ayanyiriza abantu abo. Mu kubaanyiriza abantu ekifo kye bagenzemu kyali ekibuga Sodoma and Gomora. Tuyinza okukigezanga woolaba kubanga kyali neighbor na neighbor. Nga woolaba kati wetuli mu Salama Road wano ndigeza wala nnyo nga mwala gwe gubaawula oba ekkubo lye omugga gwe gwawula naye woolaba Buganda weebale nnyo woolaba Njeru ne Jinja Town. Njeru municipality oba ne Jinja Town. Ogeze bulungi akantu nti obeera kuno kubukaya ng'olengera kuli ekibuga Jinja nga kyaka owa Jinja kuli alengera eno ebuka yeno mu Buyikwe n'alabanga ekibuga kyaka bulungi. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Chaite Foundation. Tukola Art for Charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Chaite Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Chaite Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Byali birinaganye ebibuga bino byalimu omuze abantu bafuna eddembe erisuukiridde. Abantu bafuna eddembe erisuukiridde mwalimu buli kimu kyonna ky'omanyi buli by'omanyi byonna buli ssanyu lyonna lyalimu. Essanyu ne lisuuka ne liva mu buntu ne lidda mu bisolo nga omuntu afunye essanyu lingi nnyo n'ava mu ssanyu n'afuuka ekintuntu olw'emirembe emingi ez'ekibuga ekyo. Ekibuga ebibuga bino ebibiri mwalimu emize emibi abantu nga bakola bye baagala emizanyo nga mingi nnyo ezaali yeekaalu zonna bakubategekamu bintu bye baagala bakolamu bimansulo mwalimu ebintu nga bino abaana be bali ku ennaku zino. Kati ennaku zino nalabye abaana babitandise kati kyolina omanya Mukama anaatera ozikiriza ensi eno ate agenda kuzikiriza ebibuga ebyo ebirimu abasiyazi abo abasiyazi balesbiani abakola ebitajja abakwata ensolo abeebaka ku mbwa. Okitegeera ekintu ekyo byonna byali mu bibuga biri. Nkugambye abasajja we bayingira ewa Luuti bwe bati ne bamanya nti waliwo abayingiridde abapya ewa Luuti nga wonalaba nti waliwo abantu abapya abazze baani abasookako babatuwe. Yes, okubasiyaga kati eno kankulaga abantu bano engeri bali genda wano ku lw'ekumi n'olumu wano laba wano. Then they struck all the men outside with blindness so that they could find the door. Abantu bano
mbadde kululugwa 11 kazano kuli 11. But the two men inside reacts out, pulled the loot back into the house and shut the door. Abasajja wano wenjalo one. But they said, get out of our way, you foreigner. Who are you? Nga bagamba na abaze kulwomwenda ndi kulwomwenda mmwe mufulume mu nyumba eyo mwabagwira muze kola ki mu kibuga muno nga baagala kubasiyaga owulya bulungi baagala babeere nabo begatte nabo. Bible egamba nti they want to have sex with them. Nga baagala kubasiyaga they want to play sex with them. Bible wetu gamba. Abasajja nga baswakivu nga wona abeera ku gate ne bakuba ku gate baagala kuyingira baagala basajja abo Lut n'abagamba ndinamu bawala bange embeerera batya kamba waabo mbakole kye mwagala ne bagamba tetwagala abo twagala basajja kati guli ogwoyo gwabakwata ne kuba n'abajja abagenya abapya nga tebamanyi bamalayika kwolwo nga bikoma kwolwo munnaaya abasajja bano ne balemerako. That's why nti olw'ekumi n'olumu lugamba nti olw'ekumi ne ku lw'ekumi n'olumu lugamba nti Lut bano abagenyi ne bamujjala ne bamusika ku luggi n'amugamba vaayo baleke ne baggalawo oluggi. Bano bamalayika ne babafuula bonna abazibe b'amaaso agasiyazi gonna agaali awo ku geeti abantu nga bali bwe bati ekibuga kiweddeyo. Kibuga kyeno n'ekyeno beggase baagala kusiyaga abantu ababiri, which means ab'okusiyaga baali baweddeyo. Oba ndowoozamu n'omwoyo w'amagezi ampaana yaŋŋamba nti abantu bano engeri gye baali ekyoyo kiri nga kibalinnye tekyagala kubeera n'abakazi, baagala kubeera playing sex with their fellow men, playing sex with their fellow women. Kwa Lut yabagamba kamba we bawala bange ki embeerera baagaana. Owuli gustani oguli awo ne bagaana. Ekizibu kyali kyakwagala bali abapya abayise emabega okiwulira bulungi bakoleko ebyembyoni. Kati mwana wange gwampuliriza ayita mu bintu bwebityo ebya Sodomu ne Gomora. Nzize nkunyonyola okuva eri Ibulayimu nga bamukyalira. Ibulayimu nga asanyukira abagenyi abo ne bamubuulira olukole bagendako ne bagenda mu kibuga ekyo. Good enough Lut ye yakola kigwe batuukirako. Omutuukirivu yali mu kibuga ekyo mafiwani wa Ibulayimu. Naye abasajja abo baali bakola ebintu ebitasaana. Obuntu ng'ali ng'ensolo. Kugambe Mukama anamala kubikula amaaso g'omwoyo n'olaba abantu abo ebintu bye baakola. Lut kataba mutte nga baagala bantu bali. Olaba ne bamalayika baalabanga tebajja kigumingire ne baziba amaaso. Violence esusse wabweru bakuba gate olwo baali bamenye ne gate nga bagenda kuyingira. Bamalayika ne bagira kino abaziba amaaso. Bonna ne baziba amaaso. Olwo ne babuulira ekyama kye baziteye Lut. Lut n'alumirwa nnyo. Abamu be yagambako bano bakweddumi be abaaliwo ebiseera ebyo mikwano gye nga abaali amanyi nti batuufu bamusekeera. Bible egamba nti balowooza is a joke, is joking. Nenga musajja ali aliche yabagamba nti muve mu kibutu Mukama ngambe tuve mu kibuga kino bagenda kukizikiriza. Abatuukirivu feka abanagenda nange bagenda okuwona ki ne bagaana. Lut nakakasa mukyala we nakakasa mu bawala be olwedde baayaliza abantu abo ne bagwa n'ebyokulya. Muganda wange wooka wano ku lunyiriri olwabiri munnyo tuka kwa 26 Mukama nga ayokya ekibuga Sodomu ne Gomora. Tuli mu Genesis 19 kwa genda ku lwabiri munnya paka 26 abantu abamu babuukiramu awo nga Mukama ayokya ekibuga ekyo. Naye eriyo no gyotana badde nkuleetera nga obawe nkusomerezo ko oyinza obutategeera. Naye muganda wange abasajja abaali mu kibuga ekyo nga bali ng'ensolo ekibuga nga kyakanga oba wano kibuga kye kyaka wano bulungi. Nawe kiwali otuuseemu n'ogamba wano Uganda n'ogamba nti wano kituufu ne Mukama waali Kampala alimu akavuyo wakati wenyini akavuyo
kavuyo kaji kyasinze okwaka wano Uganda kibuga waliwo ekitundu kyotuukamu ng'olabanga kisiriikirivu kisanyufu nnyo buli kintu kyoddako enguudo zonna ezirimu za zaabu olaba buli kimu kyonna ekiriwo kisikiriza nga kisikiriza okitegera bulungi nga wonaalaba nti ewabaga buli muntu yali nga alina ssente buli muntu mugagga buli muntu byabayitirako ebintu bingi nnyo mu ekyo ekibuga buli kyoyagala kyonna nga kikusanga omwo abasajja ne bibatirako ne basavuwala nnyo ate ne basiruwala nnyo ne batandika okwegatta abakazi n'abakazi basajja n'abasajja abeekolagana ku bisolo bintu omuntu ng'akola ebintu ebitajja baatingana tebafaayo buli kimu kiri awo kibasanyusa busanyuse bwatyo Luuti n'akwata mukazi we n'abaana be aba babiri abawala baali bana bonna ne bava mu kibuga ekyo malayika bagamba nti temutunula mabega yadde okuyimirira mugende mu kibuga kyeyabagamba kiri muno mu Bayibuli oyagala kimanya ekibuga ekyo wekiri wano taata n'abasindika mu ekyo ekibuga n'agamba batusanga eyo ne batutta n'agamba nedda ekyo ekibuga kyembasindisemu ne bava mu kibuga ekyo batambula era ng'akaato masiro kali mumanyi wobeera mu kibuga ekibuga kikuwamba emize gyamu wadde oli mutuukirivu gikuwamba kati ffe twalowooka naye kati waliwo enjogera ng'eyageto tenvanga munze era mba manyi ndi ku kituufu mwana stole kiyawayo wagwani ebintu bwe bityo biba bisigalamu kana mu kibuga ekyo ke mulimu omwoyo ogwakanya kati mukyalo n'agamba batugambire tutula mabega watule mabega mbeerayo kibagenda akola kyekibuga ekyo naye ng'ategedde buli kintu kyonna kigenda obeerayo ye ayagala kulaba kati ayagala okulaba enyo we yatunula emabega bwati yafuukirawo mpaji ya munnyo mukyala Luuti era oli we yayimirira oli n'amuta omukono ne bakwatako emikono Luuti ne bawalabe babiri ne bavaamu era empagi y'omunnyo ekyaliyo ssebo n'afuukirawo empagi y'omunnyo awo Mukama n'akoleeza ku kibuga kya Sodomu ne Gomora omuliro emiranga ne giba emiranga yabamma amagezi agakiddukamu bamalayika bajja ne babagamba Luuti yabagamba baagaana kati okiringa saa zino omusiyazi aleewa mugamba bakusiyaga bwotyo sio waliwo n'azaala otya akuyinza n'okukuba empi waba n'emundu ayinza n'okukuba era ffe tuli ku kizibu nnyo ffe ababuulira ku njiri ye ekisiyaga n'obuulira nti kirina kubeera bwe kiti amazima a man is a man and a woman is a woman okiwulira nti oba oyagala sex you have to pray with your wife. A wife, if you want sex, you have to pray with your what? Husband. Not husband to, no, not man to man. Not woman to woman. Na woman to what? To man. Okitegera bulungi. Bible wetu gamba. Era ne muluberye Adamu yamwa Eva. Lwaki teyamuwa nanka, lwaki teyamuwa musajja munne. Yamuwani? Yamwa Eva nabwe bazaala abaana tebazaala balenzi boka bazaala abalenzi abawala n'abalenzi okitegera bulungi kati muganda wange gwe oli eyo oli mu kisiyaga mukwano nkusekeredde nnyo kubanga omusajja yayokya ekibuga nnyo n'amaanyi yogera noono anko omulagire bulungi yogera n'oyo omusumba omusajja nkubuulira amazima nti abasajja bali abedda baalinga n'ebintu omutima giri emikyamu giri egy'ebisiyaga nga bakola ebisiyaga bakola ebintu ebitajja right now bino mwakalabako kituuza abantu bakyayenda abantu bakyegatta abantu bakyazaala owulya bulungi mu kibuga ekyo wadde mwalimu n'abo abali bwe batyo naye Mukama yalimu n'ababe Luuti era wana Uganda mwesiimya nnyo nti mulina Bright Go Wamaleeta ababuulira ssaawa zino enjiri beesiimye nnyo bali naawe olina channel etuuse enjiri beesiimye nnyo okuwulira ebigambo bino bwe biti bye tulimu ebyebisiyaga kyova olaba mwalimu abasaddaaka bannaabwe mulimu abairasi nga bino byowulira bino ebya Brian yani ebya White yani Brian owulira abantu ne beesaddaaka
besadaka bantu basala mulwa nawe ngebaye amasanyu gasukirira ne balowooza ebintu nga balowooza n'ebintu ebitasoboka. But how are you going to be well when you have killed your sister? Kisoboka ekyo. Osobola okubeera obulungi ng'osse sister wo. Osobola obeera obulungi ng'osse mwanyoko. Nga kati Brian White bibaaliko bibaakoze. Okiwulira bulungi. Oba amukutte na mukazi oyo oba musajja yamukutte naye n'abookya tetumanyi. Abamu bagamba ya musaadasi. Ambagamba yakoze naye twalabye ebyoto byabirina. Kati ebibyo nabana enkomerero y'ekibi yonna kufa. Empeera y'ekibi kufa. Mukyuke mudde Mukama Katonda abakyali mu bwenzi, abakyali mu buyaaye, abakyali mu bukumpanya. Mwana wange ali eyo nkusaba kyuka. Enkomerero etuuse Mukama anaatera ozikiriza. Enaku zino tolowooza nti ekibuga kigenda kuggwawo nga Kampala. Bajja twala ggwe oli mu kibuga omusiyazi. Enaku zo zikomye. Enaku zo zinaatera okuggwayo. God is looking the one who is going to talk. Anoonya omuntu gwagenda okutwala. Anoonya omuntu oyo amazeewe emirembe mu ggwanga. Sitaani naye tatudde abakoze sencha neggulu atayagala ogende mu ggulu. Okimanyi nti waliwo abantu abamu nga tebaagala agenda mu ggulu naye nga baagala agenda mu Geyeena. Yeah. Twali tusoma omwana omu n'agamba nze okufa nga nina emyaka 5 oba 7 nga ndi mwavu. Nfa ku myaka 10 nga ndi mugagga. They want to go to the Illuminati. Okiwulira bulungi. Waliwo ogwoyo ogwo gulusufu ogwo ogulyoolyomi. Oguntu ogwo gukwata obwongo bw'abavubuka, gukwata abongo. Waliwo kano akaana ke nawulidde keyita Kakombi nakalabye kavubuka kalabika bulungi, kareasoninga bulungi, naye katandika nonsense w'obyombu ndi Mukombi, mala ndi wano wa Mabina, bikoze bitya akavubuka ngaako. Otunuulya wali n'okaaba n'amaziga. Okiwulira bulungi muganda wa Mukama adda wali n'akaaba n'amaziga. Kuno ku Sodomu ne Gomora. Baganda bange abali eyo mbagamba ekintu kimu. Mudduke, muve mu bisiyaga, mudde eri Katonda, mulokoke. Abalumi 10 gwe kenyini olina okwatula n'akamu ako nti olwaliro ndokose, nvudde mu bisiyaga, nvudde mu bibi, nvudde mu kwenda, nvudde mu bwamalaaya, nvudde. Twogera ku bintu bingi nnyo ebikola ekibuga Sodomu ne Gomora. Obwenzi, obukaba, okweyawulamu, okwesalamu, etemo, byonna. Woba ogwa mu bintu ebyo etamiiro, abaana baali batamiira. Mukiri ekibuga. Baana nga bavaako. Abaana baali beeyisa bubi. Buli omu ng'ali awo ali even too much freedom is bad. That's why nyigira nnyo Museveni atuwadde nnyo eddembe lingi nnyo litwonoonye. Omuntu akola byayagala kati baba batandise saddaaka bannaabwe. Baba ogenda awulya batandise okukweyambula. Abaana baze ne ku neeti oli abeera okwo nga nina Kiganda n'ayogera nze anti ntunda kadduuka kange neetunda. N'agaba n'enamba y'essimu. Poliisi beebase. Basaidi bonna beebase. Teri afaayo. Because this is the right time by our fathers and mothers and ancestors of the Holy Ghost to rise up and we preach the true gospel to God's people. Tulina okuyimuka ffe bennyini tubuulire enjiri eri abantu baani ba Katonda. Muganda wange gwali eyo ampuliriza lokoka Katonda waali. Ojja kufa ogende mu Geyeena. Ojja zikira obulamu bwo bwonna. Ojja aleetera Mukama ozikirizaawo ekibuga. Tewalaba n'abaali e Brazil abakola gu Katonda gwabwe ne beegaana Yesu wala Mukama kye yabalagako abantu abaafa e Brazil twakira enkuba yatoonya nnyo abamu n'ebibuga ebimu nebyakyoba omuleeto wabiraba e Brazil baakola oguntu gwabwe ne bagamba nti bo tebaagala Yesu mu nsi yaabwe kati bamukkiriza e Brazil. Okiwulira naye njala kusabako n'abo abantu woba oli eyo ng'oli okyali mu bisiyaga baakusiyagako wasiyagako wali olina mukwano gwa kusiyaga osobola okontaktinga enamba ze bakuwadde awo oba nange nonkonektingako nobanga onfuna bulungi and we pray with you that demon nebanga esobola okuvaawo ogwo musimu toli wekka. Kiri kintu kijja ne kikwambala bwambazi naawe tokimanyi oli eyo ebintu bikukozesa ekiro
oli eyo olota omekata amanyo, oli eyo olota ebirooto ebikyamu byonna, weetaaga Katonda akwateko n'omukono gwe, weetaaga Katonda akwakula oveeyo mu kibi. Abamu ku bo balabika babeeyambuliramu n'ebyo ebintu, omusiyazi n'amweyambuliramu ye n'aba ng'afuna omwoyo gw'obusiyazi. Okiwulira bulungi mula muntu asiyaga ayagala nnyo ebisiyaga takyayagala bakazi naye ng'ali waaya muteekamu ki omwoyo. Naddala abo abagaggagaga babikola nnyo, babikola beeyambulira mu bantu ne balekaawo. So njagala kusabirako essaala eno ekiro kya leero, naye teweerabira ogenda ku YouTube eya Metandikira Bongo Live, teweerabira kugenda ku YouTube channel yange eya Bright Gowa Maleeto olabe ku nnyimba zendina, ongobeere ne ku Facebook gemanya genkozesa. Wanika emikono gyo tusabe essaala eno mu linnya erya Yesu. Mukama tukwebaza kuba abantu, Mukama tukwebaza kulwa abantu bonna batulaba, tukwebaza kulwa abantu bonna abali kuwachinga programu eno, tukwebaza eri omuvubuka oyo, eri omusajja oyo, eri omuwala oyo, eri omukazi oyo. Tubateese mu maaso g'Omukama Katonda nga Yesu gwe wakolanga edda ne kati okyasobola okukola. Jangu ojja omusajja oyo mu bukaba, jangu ojja omusajja oyo mu kusiyaga, jangu ojja omukyalo oyo mu kusiyaga mu linnya erya Yesu. Taata Mukama Katonda nga Yesu abambali eyo bavunze n'obubina, jangu obawonye Mukama bakyuse badde gy'oli Taata Mukama Katonda nga Taata. Olwaleero luno saa buli kyoyo ekyo kigenda mu linnya erya Yesu. We call upon the power of the Holy Ghost. We bind every evil spirit, we bind every immorality, we bind every spirit of darkness in the name of Jesus. We paralyze it in the mighty name of Jesus. Kila demo, every demon is, kila mapepo tunachoma katika kajina la Yesu. Tubiteeka wansi. Katonda wange jangu ekyakwata omuvubuka oyo, ekyakwata omusajja oyo, ekyakwata omuwala oyo, ekyakwata ekyayingira mu bwongo bwe nga talaba mukazi, omukazi nga talaba musajja, omusajja nga talaba mukazi. Olwaleero nkimenya wa mbambyawula mu linnya erya Yesu. Mwana gwo ogenda kufumbirwa, musajja gwo ogenda kuwasa, obivaamu olwaleero. Tokyali mu bukaba, tokyali mu kudda mabega olwaleero. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Kitwale mu linnya erya Yesu, kitwale mu linnya erya Yesu. Weebale Yesu kubanga okikoze mu linnya erya Yesu kusabye. Amina. Wanika emikono gyo, ddamu ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, nkwebaza olwaleero, mpulidde ekigambo kyo era nkuwadde obulamu bwange. Nze Bright Gowa Maleeto, teekawo erinnya lyo. Nkuwadde obulamu bwange era njatula n'akamwa kange nga tewali ankase, ndokose, ndi mulokole. Ebibi mbyeganye, sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Okuva olwaleero ndi kitonde kipya. Ababadde ennyonta y'ekisiyaga, abadde ennyonta y'obwenzi, abadde ennyonta y'omwenge, Taata jangu obeerewo Yesu kubanga gw'onnyingiddemu ndi kitonde kipya. Sikyali musiyazi, sikyali malaaya, sikyali mubbi, sikyali mwenzi. Yogera emize gyonna gy'obadde okola, gyogere mu linnya erya Yesu. Weebale Yesu kubanga okikoze mu Kristo Taata. Mukama tusabira buli kisi alokose yenna omunyweze ngaffe bwatunyweza bwe twava mu nsi. Munywereze ddala, mukwatireko ddala, era bayingira mu makanisa ag'obulokole banywere ngaffe tunywedde. Mukama akumpeera omukisa. Mpoze ng'oyagala kumpita ku mikolo, oyagala kumpa ku nnyimba, ku birthday, ku party, buli wali kusanyuka wonna okujjako kwabya ennyimba era ofulumya abalongo kwesitayimba. Naye jangu ompa omulimo ku Crusades zonna. Bright Gowa Maleeto Apostle 07 57 26 8. Oga otutuzemu kumaanyi tusobole okubuulira enjiri. Gabirira foundation eno, gabirira omusumba abuulidde enjiri, gabirira omusajja ali ku kamera ono ne foundation. You are not going to remain the same. In Jesus' name we call it a service. Amen. Enamba yange eri 0757 26 8. 0757 266080.
for business, for prayer request. May God bless you. Amen. Musodoma ne Gomora gye byatandikira bifuuse ensonga era bifuuse akayinja k'omu ngatto. Bakwata bakozesa ebitamiiza kusiyaga abeeyagalidde n'abateeyagalidde. Abeeyagalidde nga baana bato badifayiringa naye bannamateeka tewali baali basituse ne bagamba nti gwe disipayirinze omuntu ng'oyita mu kumusiyaga katukwasa amateeka. Simanyi bayinza okuba babikola nga babikolera mu nkukutu naye tusaba Mukama Katonda obawa amaanyi bannamateeka babikolere mu lujjudde n'abalala balabe nti kibi. Abaana abato kakati bwagamba nti taata nafunye omubeezi olina okusooka n'omubuuza okwanga n'omubuuza nti mukazi oba musajja. Bw'aba mukazi bw'agamba nti taata nafunye omubeezi kubamu akafaananyi nga gwe taata ng'olina okumubuuza omubeezi mukazi oba musajja. So ensi yaffe tugibonye awo weeraga naye tugenda kikola nze naye kasa twegatta ne tuwa Katonda omukisa mu bulamu bwaffe. Programs bwezi zikyajja live ekiyajja okukola okuwa omukisa buli gwe tulaba nti ddala asaanira omukisa. Ensi yatuwa bw'emukisa tetugenda kulinda bannaggwano beetwalira waggulu nga byatika kukola mulimu gwa Kristo. Nedda buli ayina eddoboozi ya buli asobola platform eno yajja ku lulwe era yajja kukola ekyo okuyimisa Katonda waffe okubuulira enjiri ye n'okumutunda mwa bannaffe abamubuusabuusa ffenno tulowooza nti yatutondera okukola. Tuli bimu ku bitonde bye yatonda okumusinza. Neesiimye nnyo okuba nti nze omu ku bitonde ebyo nga bwe yatonda empologoma nange bwe yantonda naye ekyenjawulo ye nno yantonda mu kifaananyi kye nanjawula ku mpologoma. Kitaffe Ddunda atakumira mpeera kutukuumire amanya nze Rima Sam oba Metanikula Bongo. Bino birayikinge bisubscribinge bikomentingeko ennyiriri ziteekewaawo ne pasitono omuwa amaanyi agakomawo okubuulira ekigambo nate. Tuzimbe abaffe olwo nno tuwone okutambulira gye batatwagala. Oli mulokole buli bw'ozimba omu ku ffe n'aba w'amaanyi oba ozimbye ogusinde emabega okusobola okukyusa abalala. Weeraba.